bannange wakatika osayiza okula waseewo esawo owekituwakyo nze nesanyira amanyi bannange basigamulaba ku Facebook bano bonna abaana boogera ku Facebook omusi balabalidekoza nekyalinaku nnyo ituguddewo kyebayita omutendera oba kyebayita embeera y'okubeera nga tumaganya Obuganda. Nze ndi mwana Muganda era ndi muzzukulu wa Nabwama ne Yakobe emanya mpita Mutumba nekino manyi Katikkiro tubatukadeko fosi yosinze n'abantu bangi nnyo naye nze ngenda kubeera ku bino era nsaba gatandika mu social media kuba nze jjajja wammwe ntandise olutalo omuntu yenna addamu okwogera ku Katikkiro eno message eri direct ngenda kulwana olutalo ku lw'Obuganda kuba tosiwala kuli bana bannambi kuli bana Uganda awo nabyenkulira simanyi balumbi Muganda wange okuddamu okwogera ku Buganda size nga sambadde enkanzu sente zigirina nenze mu kitiibwa Katikkiro kyandabiramu obumpira kyandabira mu social media nga senkwensi nga nze kwetondera Buganda ku bintu bye nze nkola owekitiibwa Katikkiro sitawa nkokamira mu maaso go nga nkwetondera enze bandikapenga nze ngetondereyo era abantu abasinga bayinza okudda ne bagamba nti kikyoganyala okubeera ng'oguzi nze abantu bangi bagamba jakusinkana no taata nze wenkulabye ssebo sikyafudde era kensinga okwetaaga nefuna akafaananyi kange ne Katikkiro mbadde eyanziza banegesa abasajja kabaka abaagala nnyo Obuganda buwangaale naye nga neetondera bwenna abakosebbwa mu bintu bya social media.